Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi oguwedde twakulaga emboozi ya Justin Nakamyuka ng'alajanira abazira okumudduukirira asobole okulongoosebwa agibwemu ebyuma ebyamuteekebwamu oluvannyuma lw'okumenyeka amagulu gombi bwe yagwa ku bubenje bwa mirundi 2 ng'ava okukola. Kati olwaleero tuzzeeyo n'okumukeberako okulaba embeera mwali era tusanze yalongoosebwa n'agibwamu ebyuma. Agamba nti olwalaga emboozi emu agafa eyo abaziratisa batandikirawo okumusuula omukono nga bamuweereza ssente. Abaami n'abakyala baakuba ne bampeereza obuyambi, abaava Embalala, abaava muno mwennyini e Kampala, waliwo abaava e Masindi mu ggwanga lyonna. Bino byonna byaliwo ku nkomerero ya wiiki ewedde era ng'amaze okulongoosebwa agamba nti kati waali era kale. Olunaku ne lutuuka olw'okunnongoosa olwokuna ne bantwala mu sheeta ne bannongoosa. Okugulu kati obulumye nnyo, sikyalumizibwa nnyo naye ng'era sobola kusimba. Awali ekirungi bwe watalima kweyunirwa kibi, ono ate waliwo abantu abamufera ne bamubbako ezimu ku ssente ze bali bamusondedde ku ssimu. Yajjanga muyambi nga ayitidde mu mannya g'abasawo ab'emulago nga nange mmanyi kasita nawulira nga okuyamba abaana n'okusangayo eri nga biwedde byonna n'okuweerera abaana nange n'engwa amatu ne babba bwe batyo obusente bwange obw'okunnyamba ne babeera nga bankubira era nafunako n'abasajja abalala nga bankubira nga bambuuza ebibuuzo gwani obeerawa osangibwawa nga bakuba emirundi n'emirundi. Asimye Spark TV n'abalabi baayo olw'okumudduukirira mu mbeera enzibu gye yalimu n'asobola okufuna ku buweerero bw'alina kati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bamaama, mwebale nnyo, mwebalire ddala bataata. Temujjanga awo bannange, mugendere ddala mu maaso, Mukama abatuwangaaliza abawe n'obulamu obulungi. Kyokka newankubadde guli gutyo, ono agamba nti ssente ze yakuŋŋaanyaawo tezaamuganya kufunako ddagala ly'alina okumira mu kiseera kino. Siyina ddagala. Essente ze mwampa zaagenda mu kulongoosa kwokka. Nerye bampisa musuwa saafuna n'eryokumira obumizi siina n'ekyokulya siina. Bw'alina n'amagumba agaweekagana ageetaga okugattululwa kyokka nga nago ssente z'okugakolako gatereere tazirina. Kwetaaga okulongoosebwa kuyinza okuvaamu kansa. Engeri y'amagumba gano we gaayisiŋŋanya we gatudde waliwo ennyama eyinza okundeetera obuzibu ate we bannyiga kuwo numizibwa nnyo n'ekintu ekirala we baba kati nga kikkubye nga togenderedde oba owulira bubi n'ozirika n'ogweri. Wano wasabidde abazirakisa obutamukoowa asobole okufuna obujjanjabi awonere ddala. Nsaba abalabi ba Spark TV mwenna bamaama nga we mwalwanye olutalo luli olwasoose na luno mululwane, abaami, abakyala, abaana abato, abakadde, mwenna nsaba munziruukirire. Newankubadde kati Justin Nakamyuka yafuna ku buweerero oluvannyuma lw'okumulongoosa akyetagira ddala okukwatizaako asobole okuwonera ddala. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.